Wezitukidde essaawa 10 ez'olweggulo nga Robert Kyagulanyi Ssentamo, Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya n'omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi bataka ku waadi mukaaga bba ku ddwaliro e Mulago omubaka Muhammad Segirinya gy'ali mu kujjanjabirwa. Omulyango oguyingira waadi eno gukuumibwa butiribiri abasirikale b'amakomera, ate yo wankaaki eyingira mu ddwaliro eriko abasirikale ba UPDF nga be bagikuuma. Bannamawulire bakuumidde wabweru wa waadi era oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 bano bafulumye ne bategeeza embeera omubaka Segirinya mwali. Buddeyo tuva kulaba ku Honorable Segirinya. Honorable Segirinya ali mu mbeera mbi nnyo, assa bubi nnyo, afuna obuzibu bungi nnyo mu kussa. Ekigere kye ekimu kivunze n'ekirala nakyo kitandise kati okukosebwa. Tutegeeza nti ali mu bulumi bw'amaanyi. Segirinya talina muwa Luganda yenna oba mujjanjabi yenna amuliko, wabula abakuumi ba prison be bamuliko bokka. Kyagulanyi atutegeezezza nti omubaka amutegeezezza nga abakuumaddembe bwe baludde nga bamupeeka okwegaana olutalo olw'okununula eggwanga era yeetondera omukulembeze w'eggwanga ku katambi waba wakusonyiyibwa. Atutegeezezza nti abakozi ba gavumenti ba state operatives bamubeerako ebbanga lyonna nga bamukaka okwogera ku kamera okwetondera mu M7 n'okwegaana ekibiina kyaffe n'okwegaana struggle gye tulimu. Atutegeezezza nti babeera bwemwetayirirako ensonga lwaki bamukumidde mu mbeera eno. Bategeeza nti singa avaayo neyeetondera Museveni n'ayogera ne byatakiririzaamu lwe bajja okumuta. Mu ngeri y'emu emisana galeera bamu ku babaka abali ku kakiiko ka paalamenti ak'eddembe ly'obuntu basindisa abakiise okulaba ku Segirinya. Omu ku bo nga ye mubaka wa munisipaali y'Emityana Francis Zaake Butebi atutegeezezza nti bafunyidde obutakkaanya kwa alipoota gye balina okuzzaayo. Ate ng'abantu be babaganye okuyingira olutulabyawo ne bayita mangu nnyo, omu ku bantu be badde bagaana bulijjo okuyingira kwe kumuleeta okulaba ng'akkiriza okuyingira. Otuvudde munda Segirinya atugambye ebintu bingi nnyo, akakiiko ke kwandibadde katunuulira okulaba nga kalipootinga mu paalamenti. Twali tulina okulipootinga ku paalamenti olwaleero ssaawa 8. Olutuuseeyo tugenze munda mu ofiisi ya chairperson tukole ripooti. Naye kinzije enviri ku mutwe ng'ebiwandiikibwa mu lipooti nga byanjawulo nnyo ne ku bye tulabye eri. Kuba omubaka atugambye nti wali tafunawo kyakulya, wali eri tewaliwo bujjanjabi bwasobola kufunawo, era tabukkiriza na kubukkiriza kuba tabwesiga, ayagala kugenda mu kifo bulijjo kyagendamu, kuba bulijjo amanye alina embeera z'alina esali nnungi mu bulamu bwe ng'ayagala okulaba ng'afuna obujjanjabi mu kifo kyasinga okukkirizibwamu. Naye wali eri bo bagambye nti abasawo bagambye nti ali bulungi nnyo. Ne bateekamu nti Honorable Segirinya talina mbeera yonna wabula bagenda teekawo ttiimu y'akakiiko k'abasawo e Mulago balabe nga bamunoonyerezaako balabe ki eky'okumukolera. Kati bannaYNUP basabye bannayuganda okuvaayo okulwanirira eddembe ly'omubaka ono gwe balowooza nti singa tatwalibwa mu ddwaliro erisingawo okujjanjabibwa biyinza obutaba birungi. Ali entitled okuteebwa naddala ng'ali mu mbeera gy'alimu asobole okufuna obujjanjabi bw'asaanira. Naye singa asigala mu mbeera eno ffenna tuli beeraliikirivu kye tutayagala kiyinza okumutuukako. Segirinya yasemba okulabika mu kkooti ssabbiiti 2 emabega era ng'ekkomera lyannyonnyola abalamuzi ab'enjawulo nti oli mulwadde muyi tayinza kulinnya mu kkooti. Segirinya avunaanibwa wamu n'omubaka Alan Ssewanyana ku misango egyekuusa ku ttemu ly'ebijambiya mu bitundu by'e Masaka era nga bazze bagaanibwa okweyimirirwa.